Fenga abalunzi tugezezzaako okugondera amateeka agateekebwawo gavumenti okwewala okusaasaanya ekirwadde ky'akalusu, okugeza ng'obutatambuza nsolo okuva mu kifo ekimu okugera mu kifo ekirala. Wabula naffe ng'abalunzi tutaddewo measures ezaffe, okugeza tusimye ebinnya mu makubo agagenda mu faamuzi zaffe ne tuteekamu n'eddagala nti oli bw'aba ayitawo n'ekidduka ng'ayita mu faamu oba ng'atambuza bigere, asooka n'alinnya mu kinnya ekyo ekirimu eddagala okutta obuwuka obwo nti tabuleeta mu faamu endala. Kakati ffe ng'abalunzi bwe tusanga omuntu akukuse ensolo ng'agitambuza agitwala mu kifo ekimu, agijja mu kifo ekimu gitwala mu kifo ekirala, tumukwata ne tumutwala mu b'obuyinza, kubanga obutale buba nga buggale ate nga mu nsolo mwe tufuna akasente ak'okuzza abaana ku masomero n'okwebezaawo ng'abalunzi mulamu bwaffe obwa bulijjo. Ndowooza singa tuba tuggiddwako omuggalo ogwo nga gavumenti yanguyiriza ku ddagala okuba nga tetwegema, tujja kuddamu okuba nga tufuna akasente, kubanga kakati ebiseera bya kuzza abaana ku masomero, akasente katwekubya mpi, gattako n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Tulina essanyu ate essaawa yonna ndaba kalusu egenda. Nsaba abalunzi mwenna mubeere bagumiikiriza nga bwe twagumiikiriza mu korona ne Ebola, tuli mu kugoba kalusu egenda. Y'abalunzi okwekolamu omulimu nga bakwataganya wamu naffe nga disitulikiti, ate okulaba nga tulwanyisa ne tuteekako measure okulaba nga obulwadde buno tebweyongera kutambula. So far tuli bulungi, tugenze tudda waggulu era tetukyafuna bulwadde bupya. Abaalimu nga balwaziza era nakati be bakyakoze eki, be bakyalimu ate abasinga batreatinga ente zaabwe zigenda ziwona. So tewebbirira kutwala nte sembabule, tewebbirira kujja nte sembabule, kubanga ojja tuleetera ekizibu nga kye twafuna. So kye tusaba tugume, tusooke tubeere declared nti obulwadde bukoze eki, bugenze. Omanyi Mubende emu ku disitulikiti ezimanyi okulwanyisa ebibamba, nga bw'olaba bwe twalwanyisa ekibamba ky'Ebola, bwe twalwanyisa COVID wano twali b'amaanyi, na kino nakyo tuli b'amaanyi. Ministry etwala ku by'obulunzi okulaba nga erwana nnyo okutwongera ku ddagala, buli omu okutuuka kugema, buli omu ageme.